Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero gye tunuulire ekimuli ekyo kimuli ate erudda ddagala. Ekimuli ekyo jja kisanga waka, kisimbibwa nnyo waka, tugenda kisanga ku ttale. Sikimanyi linnya lya Luganda, bimuli bingi ebitalina nnyo mannya ga Luganda gamanyikiddwa. Kati n'ekyo ekimuli era nakyo tekimanyikiddwa bulungi linnya lya Luganda okuggyako nga kinaatuumibwa butuumibwa, nga naye ekimuli ekyo kirungi nnyo, kisooka kinyiriza ewaka era nga bw'okiraba. Ekirala ekimuli ekyo bw'oba ng'obadde olina tugeze ekifuba nga ssenyiga akusumbuwa, ozibikira ennyindo, ng'obadde oteekateeka ku ddagala eryo ery'okunywako ly'ogenda okuyenga obuyenzi oba ly'ogenda okufumbako, n'eryo osobola okubeera ng'oligattamu, gwazibikira atawanyizibwa ssenyiga, osobola okubeera ng'oligattamu. Era naawe ateeka eddagala ery'okweyoteza eryo erizibukula ennyindo, era naawe osobola okubeera nga n'eryo ligattamu mweyo ly'obeera ofumbye. Akamuli ako kalungi nnyo kummwe abazibikira ennyindo, kajja kuba kabayambako. Osobola okukanywa obunywi ng'okayenze, oba osobola okukafumbira mu ddagala eryo ery'okweyoteza, kalungi nnyo. Ekirala abatawanyizibwa asima asumbuwa nnyo abantu, ku ddagala erigenda okuweweeza akamuli ako kalungi nnyo. Osobola okufuna obukoola nga buna n'obuyengera mu kikopo, n'oteeka otuuzi mu kikopo n'obuyengeramu obukoola obwo, n'okwata ejjiiko emeesa na sukaali olunaku n'onywako ejjiiko emu. Atawanyizibwa asima akamuli ako kajja kuba kakuyamba. Kati era n'ekirala osobola okukwata akakoola kamu n'obeera ng'okagaaya, n'obeera ng'omira amazzi agava mu kakoola ako. Lwakubuzibu bwe kalina tekagaayika. Buli lwe ndwala ssenyiga ntera nnyo okugaaya obukoola obwo obw'akamuli naye tebugaayika. Kookya nga bw'onaawulira akatungulu ng'okagaayiza mu kamwa nako bwe kali ng'obadde okagaaya, naye kalungi nnyo 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 kuggwe alina ekifuba ng'ozibikira ennyindo, omwana abafeekeera abaana abo, beera ng'okayenga bulungi, obeere ng'omuwako akajiiko kamu akatono. Omwana oyo omuto omwaka gumu paka ku myaka ng'etaano, osobola okuddira obukoola obwo bw'olaba, ofunako obukoola nga bubiri n'obuyengera mu tuzzi, osooka bwozaako bulungi n'obulongoosa, n'oluvannyuma buyengere mu tuzzi, beera ng'obusengejja bulungi, funa akajiiko akatono ennyo aka sukaali akatono, k'oba owa omwana oyo omuto abeere ng'anywako, naddala ng'afeekeera azibikira ennyindo, kajja muyambako bulungi nnyo. Kalungi nnyo ku muntu azibikira ennyindo afeekeera wamu n'abalwadde ba asima. Okuggyako n'ekirala kalungi nnyo mu kulongoosa omusaayi, kalongoosa omusaayi singa obeera okalyako oba ng'okanywako. Mu kalyako nga bwe nkugambye osobola okufuna akakoola kamu buli lunaku n'obeera ng'okagaaya akakoola ako, n'obeera ng'omira otuzzi otuvaamu, oba osobola okukayenga mu kikopo n'obeera ng'onywako ejjiiko nga bbiri buli lunaku. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.